ekituufu kiri nti Bobi Wine teyakubiddwa masasi nga bwe kyasoose kufuluma ng'era omu ku bakisoose kufulumya abadde Nubia Nili ne Edi Mutwe top security and which toyinza banenya because okusinzira scafe yabaddewo you can easily think of the bullet kubanga but yabadde mu scafe yakyogedde mu ngeri ya kutya because si basirikale wadde bali ku security but they are not soldiers. Eriya bakifuna mu perspective nti bano babadde baagala kusasamaza. Anti ulize kiri mu ngeri bbiri badde kusiigira. Either wabadde panic nga bali mu kutya. Yes. Oba kyabadde intentional okusika attention ya public. Yes. Eberenga ekyogerako buli omu afune engeri gyakyogerako nga ye because Edi Mutwe ku bbanga lyayina lyamaze mu ggwanga tosobola kuŋŋamba mbutayawulawo sasi weri kubye na tiya gas ekikka kiriwe yabuusa okuva automatically wabadde okiraba nti ki tiya gas yakubiddwawo wadde nga mu kusooka fena twali tulowooza sasi because twali tunaba video eyo video yabadde tenaba kufuluma naye bw'omala okulaba video eyo to be honest ojja kukkiriza nti kyabadde tiya gas zino fragments zezaze ne zikuba omukulu Kyagulanyi. Yes indeed nkwaniriza nnyo ku Busesa Media yonna gy'osizza okubanga otulaba gigenda gitya gy'otusaako engalo agera maaso n'okusubscribinga okulikinga n'okusharinga n'okucommentinga komenti zammwe zitubuulira biki bye mwagala twogereko ne tubaako ng'ekyo bitetenkanya nze Edwin Kawuma Kinaaro yakoowa obwavu mu nsi nga n'ababufaanana si beesembereza tuli ku mukulu gwa Busesa Media programu twogere ku nsonga mbeera ne Comrade Chris Mamero ne tuziwayawayamu nga engeri ey'enjawulo ntuzitematema ne tuziwayamu tuli ku Arc African Cuisine Restaurant ene esangibwa Wandege ya kubiri nga ku kidda ebwayise wotosanga waliwo ekizimbe bakiyita Esteri Complex wansi bakolerawo entebe batundirawo entebe ate ku rooftop we wali Arc African Cuisine Restaurant ekyo jangu oli ekyemisana jangu oli ekyenkya tukeddewo olwaleero bagenda tukolera ku kombo ey'ekyenkya tugiryeko tulabe bwewooma mu ngeri ey'enjawulo n'olwekyo jangu olabire omupiira jangu oteekawo birthday party jangu ofune kawewo kakufuwako tuli ku rooftop akawewo kaba kakufuwako bulungi ddala so Arc African Cuisine Restaurant enamba zeyita wow make your order tukola deliveries osobola okubanga buli kyoyagala bakikuleetera so just make your order just a phone call bajja bakutuusaako ebyokulya nkwaniriza nnyo sinizeka ndi ne Comrade Chris Mamero kamuleete tuwaye alright kale ndina Comrade Chris Mamero owaye oli otya ndi bulungi wadde kasenyiga mwekali akatinitini nekajjagenda mpola ngamba senyiga ndwadde z'abenzi kati simanya ani oyo gwe watabadde zali ye yabunsiize twamuliranyeko twabadde wano ku gundi wano mu Jose Chameleone nakuwako kopi nabujje ku Serena ku interview ng'okola interview zali yansiize obulwadde oba gwe yatambudde naawe nga omukulu engeri gy'atabaddewo kirabi kalebule omukazi w'amaanyi alabika bulungi bemanya abantu abeefaaka balayika obulungi asooka ye Zuwena omulala ye Zali Hassan bebamu ku bantu abakuze emyaka bati nga balabika bulungi nga kye bali tokibawa tuli mu t-shirt za African Cuisine Restaurant nezitunyumidde kanyumidde no bakano kankutemuko bate bampimyeko nga obusato bwe balina okwambala ate muve mubiri bisate bishabbe nukuyire kitaka busate kajjayo body mubine kuba kwa mulembe nnyo 6 packs ozirabye make money eat money enjoy life ene yose one pack era one pack tukatokere ku nsonga tugenda tunuulira Bobi Wine akoze amawulire mangi nnyo weekend up to date bakyayogera ku Bobi Wine evidently weekend era twafunye amawulire era amalala amabi aga Bobi Wine ng'ali side z'ebulindo gye yabadde agenza okukyalira ku looya we babadde bavaayo ne baagala okukola procession okuva eri ewaalo oyo okujja paka eno yonna mu tawuni nga batambula poliisi kye yagambye nti yali tegimanyiiko bwetyo nensalawo okugirwanyisa in the scuffle between the bawagizi ba Nuupu ne poliisi Bobi Wine we yafunidde obuvune
obuvune buno bwe yafunye anaddusibwa mu ddwaliro Ensambya around sawa ng'emu awo yatusiddwa Ensambya bwalese bannayuganda beetemyemu eriyo abagamba yakubiddwa sasi eriyo abagamba yakubiddwa tiyagas canister eriyo abagamba ali mu sitanti eriyo abagamba akasonda k'oluggi bwe badde baggula omuyingiza kale kake kamukubye ne kamuleeta damage bwetyo gye yafunye. Njagala nfune saidiyo gwe Nsonga wazira byotya era what is your take ku ebyo byonna ebyagenze mu maaso? Otyogerera yazziddwayo eka jjajjanjabirwa olw'ensonga ya security mbu ye yalabye nga security temumala mu ddwaliro naye gwe wabira byotya? Tutandikirawo gwe ku ebyo byonna byeyogedde akolungi oba otaddewo akolungi gwe fiyole ziri ku ground tukolera bantu but nze okusinziira bwe nnalabye ekyesasi of course definitely tekiriimu teryabadde sasi then Njero Ssenyonyi yavuddeyo n'atugamba nti okusinziira ku lipooti z'abasawo nti obupapajjo bwabadde bumuyingiddemu obwakagundi ka tear gas okusinziira ku leader of opposition Njero Ssenyonyi naye nze okusinziira ku bendabye akagundi ka tear gas be kakubye ebiseera ebisinga omwana w'e Makerere yamukuutulako mukono wonna because kasansabaga ate then era omulala akakwebe kamujjako okugulu bwe kakuba kati bakakubye wa Bobi Wine kale kakagudde nga wano n'abuukabuuka n'agwa wali ne kagudde nga wano of course ye n'abuukabuuka ne tulaba damage bw'otunula ne damage eri engeri gye yabadde because yabadde akawundu kassaako bwe kati ninnyo osobola kakuleetera 50 okubuusabuusa nti yabadde kakanisa kati ya gas ke kamukubye because ko kakuba kasensebula bwe ziba nga spako twalibadde tulaba egundi ez'enjawulo ebiwundu ebyenjawulo kugulu wonna naye akawundu kabaddeko katini bwe kati okusinza bwe bayuzizza empale eri n'otusaye nga tukkirira tutini maybe kayinza obaka papajjo kabadde kamu ke kamukubye. Eriyo ne fiyole endala egamba nti Bobi Wine eyinza oba yabadde set up because twalabye akagundi nga edi mutwe adduka before akagundi okuba okusinza ku video ezatambudde mwe ajazituwa azitekeyo bannayuganda muzirabe twalabye edi mutwe nga adduka walekawo principle olwaddusewo bwati akantu ne kakuba principle n'abuukabuuka after just a minute nolaba nga abuukabuuka nga agwa wansi ng'alaga nti yabadde damaged oshegeera kale ekituufu kyekiriwa nze ebyo bye nalabye mu video zonna zitambula ne polisi ze yatulaze ekyasasi nkirawundinga out of ekya tear gas canister kikuleka oli 50-50 because bonna bezizze zikuba bafuna damage ey'amaanyi esensebula busensebuzi naye yafunye kuba ibika patiko kamuke kamugenzeeko nekyabagamba mbu yabadde set up opposition ate kubatwala byo mu ddwaliro nga ate basibye okugulu kwonna kulamba ng'ate wali damage watini nnyo kawundu katini nnyo ate ne tumulaba mu kagaali ng'alaga ekiwundu kinene nnyo kigeetesewa na kulinnya n'atambuzibwa mu kagaali. Tutandikirawo Mamero gwe ebintu obiraba otya byendaba byolaba oba Edwin that is my analysis. Edwin ogamba otya nze ngambye bwe ntyo define sina tukolere bantu okay buli omu yakirabye bemu footage ono yamulabye because yateereddwa nga ali public okusooka njagala okwongera okulamusa ku bannayuganda mugamba mutya wano wetulaga wocha kibayita okwogera amazima eri eggwanga byogedde mbiwulidde naye anyway buli omu waddemba okuwa submission endowooza to me nina ensonga bbiri zengenda okwogerako Bobi Wine ng'omuntu actually zigenda kuba 3 Bobi Wine security ye ne police Uganda police yes ensonga ezo omuntu asooka azitegeere bulungi
omukulu gwe babadde bava okulaba bamuyita is it Musisi lawyer yes eddala ndyerabidde ery'omuluzungu oba Jona Josu something like that Musisi kakati mukuvaayo okujja ne bwayita obuyisi wano wetuli n'ayimirira kale mu ddakiika 2 oba 2 nyingi abantu bajja baba bamukuŋŋaanira abantu baba bamaze okukola ki azisuno ne weebayemu sekendi zizo naye bamulabira nti is Bobi Wine baba ino okuŋŋaana munansonyiwa nina akasimu kembadde nninda kembadde ngezaako naye tewali buzibu ekyo tukikkirize takyali Bobi Wine oli omuyimbi gwe twali tumanyi waffe owedda kati Bobi Wine aliko kiri nti navuganya ku ntebe yaki ey'obwa pulezidenti navuganya ku bukulembeze bw'eggwanga kasooke twanirize omukyala atukozeeko abaana abakola wano banyirira abaana ba African Cuisine Restaurant balayika bulungi siyalwaki tebalumanyi alumanyi maama nnyabo mwana alinga mu China atukula so kino kyotuwadde kye bayita ki it is bagitaani eno mumpe the microphone atunyonyole bulungi sembirako eno wano kumpi ajja tunyonyola baana bano bali sharp naawe so kino kyotegese kye bayita ki set up gyotuwadde kale nze kankubuuze ng'oddamu eno ebeera ya mmeka bweti kachayi akamata kali ku mmeka ne omelette n'amagi ka 15 zokka ate omukalu chayi omukalu wasatu okay kati ate bwoba ogenda funa breakfast eno nga kuliko chapati sausage omelette amagi juba tewabimanyira kati okuba kuliko bino jesiike biba bya mmeka agambye 15 bonna n'amagi kwegali echayi ekawa 5 kati ate we bibeerako bino ziba mmeka toli sure of the price kati ate so this is the breakfast tweyanziza thank you atulaba tufunye breakfast okuva mu African Cuisine Restaurant hajat yangamba HAC stands for Hawa and Kasim Kasim ye mukulu kati ogatta HAC ogatta Hawa and Kasim nofuna bisarako nofuna HAC African Cuisine Restaurant tufunye osobola okulirawo ekyenkya nga bwe twabagambye so tufunye breakfast eno muwa yajja balagako awo nga bwegenda okutambula leero ndowooza muwa yatoliiko ku bino luli twafuna kye tukuwa naye leero taliiko so come and enjoy your breakfast ntonza pe yasala alright tukyagenda maaso mpola mpola tufunye breakfast wano ku African Cuisine Restaurant we tushootingidde olwaleero nga bwe nabagambye Style Complex wano nga kukidda ngadde bwayise wandege yakubiri we tuli ku rooftop kakati funye breakfast yagumu kitundu breakfast ya wano kuliko sausage kuliko omelette amagi chapati kuliko vegetable so kati okola choice ku kyoyagala oyagala breakfast ya kikaaki yonna kyonna kyekiri ebeera yagumu kitundu so janku African Cuisine Restaurant weerireko ku byokulya byansi byakuleka weetekemu ku sente eri cheap ate nga eri very delicious nnyo nolwekyo tukwasa African Cuisine Restaurant gwe munange atulaba mu ngeri ey'enjawulo kale tukomye otugamba Bobi Wine takyali muntu wa bulijjo nti ne wajja mu kitundu kitwalira ddala obudde teba tekitwala yadde second ng'abantu bamukuŋŋaaniddeko nga bwe gwabadde ebulindo kira bulindo Bobi Wine nesebo abamu abasinga naddala abantu babadde nabo ebbanga eddene abawangadde naye maybe bo bakyalina mu industry ey'okuyimba abamu si bonna balina bwe bamulabira nti alinga akyali oli omuyimbi alinga balaba nga akyali munnaabwe omuyimbi Bobi Wine omuyimbi ku level ey'okuyimba naye kati Bobi Wine eyo level
ayina engeri gye yagibuukamu kati bw'otunulira ku level gy'aliko kati omuntu yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze n'ayuguumya ng'omuvubuka ono avudde mu kuyimba watubadde ebbanga lyonna tulaba bassebagala balodi meya Elias Lukwago badokita Kano Besigye actually wevu yava ku Besigye okujja ku Bobi Wine kati bali bonna twate tubasaako nnyo maaso because tebabadde no muffe tebali ba artist kati esawa kati waliwo omuntu avudde mu art najja okuvuganya ku ntebe esinga y'amaanyi mu ggwanga ey'obwa pulezidenti kino kireetawo obunkenke bw'amaanyi ne wake up call eri gavumenti nti baali tebakisuubira nti Bobi Wine asobola okumaintaininga kino kyaliko kati because abasinga bakiyitanga muyaga gugenda kuggwa they don't stand one yard naye Bobi Wine ono chance gy'aba afunye ye nga ye yeyo gyakozesa kubanga yategeera kye bayita omulembe gwa .com ate bano abantu abali mu buyinza gwe baali batettanira nnyo ekituufu kiri nti Bobi Wine teyakubiddwa masasi nga bwe kyasoose kufuluma ng'era omu ku bakisoose kufuluma yabadde Nubia Nili ne Edi Mutwe top security and which toyinza banenya because okusinzira scafe yabaddewo you can easily think of a bullet kubanga but yabadde mu scafe bakyogedde mu ngeri ya kutya because si basirikale wadde bali ku security but they are not soldiers eriya bakifuna mu perspective nti bano babadde baagala kusasamaza anti ulize kiri mu ngeri bbiri badde nkusiigira either wabadde panic nga bali mu kutya oba kyabadde intentional okusika attention eya public ebeere ng'ekyogerako buli omu afune engeri gyakyogerako nga ye because Edi Mutwe ku bbanga lyayina lyamaze mu ggwanga tosobola kuŋŋamba mbutayawulawo sasi werikubye na tiya gas ekikka kiri we yabuusa okuva automatically wabadde okiraba nti ki tiya gas yakubiddwawo wadde nga mu kusooka fena twali tulowooza sasi because twali tunaba vidiyo eyo yabadde tennaba kufuluma naye bw'omala okulaba vidiyo eyo to be honest ojja kukkiriza nti kyabadde tiya gas zino fragments zezaze ne zikuba omukulu Kyagulanyi kati eyo incident eyo tugimaliriza nti kyabadde sasi so we rule that out kiri bye wasoose okwogera propaganda ow'emmotoka simaye yamukonye ebyo bikyamu oluggi simaye eri abagamba simaye oluggi lwe lwamukubye kati kyetulina okwebuuza tusooke tutunulire security ne ya Bobi Wine Edi Mutwe speed gye yakozesezza okudduka ewali omuntu gw'alina okuprotectinga ekyo nno kyalaze obunafu abamu bayinza okiraba ne bakitunuulira ne bakirekaawo but Edi Mutwe ng'oweereddwa omulimu nti gwe top security akuuma omukulembeze w'ekibiina omukulembeze gw'okkiririzaamu ekisookera ddala bwe babalayira bonna abakuuma abakulembeze omukuuma mu mbeera yonna okitegeera era ebiseera ebisinga bamu beewayo n'okufa nga bafiire ku mulimu bw'oba jjukira emabegako awo twali tukyali baana bato ndowooza lumu ente we yali eyagala kutomera omukulembeze w'eggwanga waliwo gye yali sijjukira wa gye yali ne waliwo ente yali eyagala okujja omutomera we yali bode 5 najja neyeteekayo because kyekimisa bodyguard agadinga ki obulabu bwonna obwalibadde butuuka ku mukulembeze yandibadde anenyezebwa so ku buzibu buno bwatuuse ku Edi Mutwe ng'amaze okudduka Bobi Wine ng'Edi Mutwe amaze okuddukawo solo blame ogiteeka ne ku Edi Mutwe ono why do you leave the boss Edi Mutwe aba avunaanyizibwa ku ekyo tetunatuna side ya police awo nayo tujja nkyatunulya security ya Bobi Wine nga yo Edi Mutwe obadde ovimba wonna wooyita nze ntambulira ku Bobi Wine nze namba oliwo just for formality kwefunirawo bifaananyi oba oli okukuuma mukulembeze
yebo olayira nti oligwa wendi gwabo ekirijjo kukuba kiri kubanze mu kampeni zonna wonna wabadde ayita wuyo ne Bulaaya bagenda bonna musajja akulinyisiza ennyonyi wali tosubira kutuuka otuuseewo rolo yo kiki to protect your boss rolo yeesooka naye tumi ndowooza Edi Mutwe yakoze ekintu ekikyasinza okuba ekyobutiitiizi ekyobujega ennyo okusinza mu kiti mwali mu ango abantu abasinga kino tebakitunuulidde babadde tebannakiteekako nnyo attention kati bo batuna kino kya poliisi nzija wetudda nenjaga tusooke tunule security ya Bobi Wine kino kiraga Bobi Wine alina okukyusamu mu security nti abantu bano baddeyo bafune kye bayita training mu mbeera bweti yakati abaga ekyankwanzi not necessarily ekyankwanzi somero liri eryabo lye balina erisomesa abaana wonna omukulembeze gwa mukuuma tomukuuma mu showbiz mukka tugenze mu kivulu n'olaga nti omukuumye n'osindika buli omu mu kaseera akasinga kuba kati wano Bobi Wine yabadde asingira okwetagira Edi Mutwe oshegeera nga bwe twalaba Kobula nti ojjukira Kobula yali akuuma bebe kulu bamale bamukuba amasasi wano ku Garden City amasasi aga basooka kuba Kobula nbadoka bakuba bebe kulu era olaba nga ye yagafunako amasasi n'alemera n'ebbanga naye n'amala n'atereera after so yamuyiirawo omubiri kati noono kyekyadde kimusuubirwamu okutuuka ku mukulu ku boosi wange mulina kusooka kunze so kanisa twali sosola bange soso damage nga Edi Mutwe oba n'aba security bonna naye tewali n'omuntu gwe yakosezza yabadde alina okukwata Bobi Wine namusa behind him rolo yeesooka you were bodyguard naye yatutte emisinde gyesirabangako moya yajatuwa ka video yako nga Edi Mutwe yatutte emisinde nga toyinza nagamba ate nadduka n'amaliza nga kimaze okubeerawo nadduka ate akomewo gembo olwateekinga keya namusitula akola nnyo to me kyakoze tikyabadde professional so kyenjagala ogamba Bobi Wine alabe engeri gyakola kijja impactinga mu security efune obukugu ng'ogyeko bino ebyokutambula obutambuzi dda wange because kati yetaga serious security naye babeere ne tactics mu kaseera bwe kati nga tufunye embeera bwe tukuuma tutya senior waffe ekyo balina okukibeera nga bakimanyi kijja kuba nga kibayamba nnyo maybe gwe mulugo gwabadde kusosa okutuuka mu scenario bweti nga taki experience nga kyo olaba yayanguye mangu okupostinga nti lyabadde sasi naye nga teryabadde sasi yabadde tear gas just ezabadde fragments ezakubye omukulu but ekyo kyabaddewo n'omukka twakoze eki twagulabye kati Edi Mutwe tumumaze suite ya Bobi Wine tugimaze tugende ku security tugende ku Bobi Wine ng'omuntu security eya police bwe yabadde ekola statement yalaze eya Uganda yabadde ekola statement yalaze nti babadde tebamwagala atambule mu ngeri gyabadde yagala atambulemu ye nga tebamwagala kale oba atambule akole procession kati nga baagala abeere mu mmotoka ye avuge vuzi ndowooza akole ki agende era kyo kyebadde baagala era ziwoda zibadde bamuwadde naye olwokuba abantu badde bakuŋŋaanye kati katugende ku Bobi Wine otyo kyekiri kye natandise nakyo nga nkuga nti Bobi Wine level gyaliko kati takyali muntu wa bulijjo nzikiriziganya naawe kati naye ate nga bwamanyi kukozesa social media nakikonyeeko social media Bobi Wine wasinga okukolera ennyo amawulire ku bintu highlights ezibaddewo mbaddewo kati kyojja omugaana okukola kyajja okukolera ddala because ye kyekimuwa amawulire yayagala akola ekintu ekigenda okukeera headline zikube nti Bobi Wine yasasamazza wa bulindo abantu beeyiye mu bungi yawubiddeko ku bawagizi be ye ng'omuntu atunuulira okwesimba 2026 aba yeetaga audience eyo n'amawulire ago omulimu gwe kwekuumira mu mawulire kati gwe poliisi olina kustadinga muntu gwe muli naye nomanyi ono nti tumuwa amawulire tetumuwa kubanga yabadde tagenda kuba bantu mayinja yabadde tagenda kubba bintu by'abantu naye nga ye kyayagala kyemuŋŋaanya okukola kati kyengenda okukola ki kyengenda okukola poliisi yandikoze ekintu waliwo incident yaliwo ne bamukuuma
n'atambula bulungi n'ayita ewantu peaceful ng'abantu bamuwubirako n'agenda. Ndowooza mu mbeera bweti era emirundi egisinga gyonna gye balese Bobi Wine n'atambula ebiseera ebisinga procession zezo tezikola mawulire era tezijja mu headlines. Emirundi zonna poliisi gyemukonfulootinga yakoleddemu obuzibu nti Bobi Wine omuganya okgenda bw'aba akulaze nti no you know he has numbers osegeera bw'aba alemedde ku then mulina okukyusa strategy ne mugamba kale yes oba yagala kuubira ku bantu bo no problem naye security tugende naawe mpolampola gwogende paka waka peacefully abawubireko agende ekyo kiggwe naye kakati believe it or not kati ekitrendinga si kyandibadde ekitrendinga wali emabega singa bamulese n'agenda. Wano video police zeyalese ngeraga nti bano be bagisoomozezza nti mwabaddemu abawagizi ba Bobi Wine abakuba police amayinja nti be bagiprovokinze okutukukuba tiya gas oyo n'okwagala olukuŋŋaana procession bagiyimirize. Kati ate gwalabyeko ku video so because ezo video nazirabye ku mwogezi wa police nga aziraga bannamawulire yadazitwaga nga bannamawulire naye walo gy'ataalaze ng'ataba poliisi bakuba abantu babulijjo n'okubalinnya nga babalinnya ku mitwe. Kuba nina n'endala gye nnalabye nga poliisi yeerumba. Kati ebyo tebaabiraze kati buli mwaka olaga in defense ebyo ebyokunenya si bye nandyagadde essaawa wabula natwanitudde ekifaananyi ekigazi kikye bandikoze. Alright, kale tukyali ku Busesa Media African Cuisine Restaurant be bateekamu ensimbi waneeno wandege ya kubbiri nga kukidda ebwayise Cell Complex wobojja waggulu ku rooftop wetusanga ba African Cuisine Restaurant bw'oba onywa ekyenkya ka black tea akwagaita black tea and brand kikopo cha African Cuisine Restaurant kirayika bulungi nnyo walayi bikini mama kale tukyagenda maaso n'okusensula ensonga za Bobi Wine nga tukutunuuliza side and side z'otasobodde kubanga ate munange olaba oba nga otunulako bwetyo tugenda maaso n'ozimenyamenya. Tukuwadde side eya Edi Mutwe, tukuwadde side eya Bobi Wine, side eya Uganda Police gye tukyagenda maaso n'okubanga tusunsula mpola tulabe kusinza ku report ze yakoze na byonna ebyagenze mu maaso mu ngeri ey'enjawulo. Yes. Kati Bobi Wine yategeera kye bayitamu badde mbagamba wano nalabye empapula z'amawulire locally and international zonna nga ziwandiika ekintu kimu yakubiddwa amasasi yakubiddwa amasasi teri yawandiise tiya gas nkugamba nti yamanyi tiya gas azze just mu report after kati kizibu nnyo okukidefendinga essaawa eno kuba olwedde kyatambudde dda naye ebintu tebituleetere buzibu naddala amawulire ago agakalebule tebireetere gwange obuzibu. Kye nabadde ngezaako okukulaga nti institution eya security nga police balina okumanya owandolinga otya Bobi Wine ku propriety kati gyayina eri public omukola ki omuwandolinga otya obutatuusa mbeera kutuuka awo abantu omwagala oba tomwagala yawanika dda ki omulongooti yagiwanika dda kata kyali oli owa bulijjo gwe twali tumanyi. So asaana kukwata na bwegendereza ate naye akimanyi nti alina engombo gyatokozesa ey'okulabisa kwa kati bw'oba olabye tulina we tulabye poliisi n'eraga ebyayo ebyagikoleddwako ne bakuba abapoliisi amayinja naye ne batatulaga abapoliisi ate nga bakola ki bakuba abantu ate yoyo footage tebamutaddeyo kyo buli omu akola ekintu nga kidefendinga ye. Kati bali abafulumiza breaking news nti bamukubye amasasi babadde banoonya key point ekiyinza okusika abantu okola okureactinga story n'okutambula amangu oshaka kuba bagamba tiya gas. Of course it is normal tiya gas tumulabye ku Besigye emirundi mingi ne polisi nga tonagivaako nze ndowooza tiya gas balina mukuba mu bantu
abangi abegugunga naye ono tiye gas bamukubye ku Bobi alinnye emmotoka atambule ngaliwo bantu basatu yafulumye bagenza okakuba yabadde afulumye ngamba ngali bweru ne babaddewo like bana what could you spark as a US security officer okubeka canister ate ku Bobi omu exactly many people kati kiba kiprint and professionalism yayoleseddwamu eri police ate nga police buli ali muntu nno asobola okukola ekintu ekyo otunulira omuntu akikoze ng'ayambadde uniform eya police ekiikirira Uganda namba bwakola ekintu ng'ekyo oba weewuunya osegeera so kitegeeza wabadde balina okubeerawo obukugu obumala kino temukikola wabagayo bati kati either mumukwate mumuteke munyonyi nga bakola yewe yabadde wale teweetaaga tiya gas ng'oyetaaga ba individual oba oyagala mu arresting mumuteke mu mmotoka nga emukola mumuvuge mu mmotoka tukuvuge oddewa emagere sefuli naye tebamutadde mu mmotoka naye bamuteeka mu ya poliisi ne bamuvuga ne bamutwala mu maka ge ebyo natuba tubyewaze tuba tubikatinze short Bobi ye kasita avaawo bano abalala bonna baba bakita buti so awo nawo wabaddewo obutali bukugu obwakozeseddwa engeri gye bakuttemu ensonga eyo bo balina engeri gye bamulaba nti bakyamulaba ng'oli omuyimbi naye tali awo Edwin oba oyagala oba toyagala takyali kweyo level. Okay, zemu ku nsonga za Bobi Wine kujjako ng'olina akataleke kakoyinza okuba ng'omwogerako akataleke kanyiza kagamba Edi Mutwe. Yes. Edi Mutwe watulabisizza nnyo kyabadde kibi kye yakoze omwana yadduse emisinde olaba ne Ibrakabadiya yabeerawo Dubai n'agamba nasayininga kukuuma alien scheme nina kumubeera ku kiddo musooka kunze nga temunnamutuukako si kye yakola njagala okwebaza abagenzi omukyalira ndabye abayimbi bangi nnyo ne bannabyabufuzi abakyadde ensambya abamu baagala kaadi si bonna nti batulumirirwa so n'abo bagenze magere okumukyalira ndabye ne Katikkiro wa Buganda nga amusabira ya posting namusabira nekino Edwin tubate tulogedde ku kintu ekyo okuvuma kususse nakwo okuteetaagisa temuddamu kuvuma bantu bwe batyo Katikkiro aposting tavumye kino kiba kiraga lwatu nti waliwo gap eriwo wakati wa Buganda ne Nuupu ate ng'eteekebwawo bawagizi just ab'olubatu abakola ebintu and kino ekyokuvuma n'abakulu kitujjako abantu abali serious abaali badde influential mu kozi yammwe postinze asaasidde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'embeera yonna bwesobola okubeera ku muntu yenna n'owekitibwa Mpuuga naye yakikoze naye ne bamuvuma Katikkiro bamuvumye kati era bantu be bojja okusanga nga babanja kabaka kati ogambe bano ababanja kabaka ate be basiba bavuma Obuganda baba bategeeza ki so ekifaananyi ekyo mabusiiga kiba kibi nnyo tusaba kireme kuddamu tuvume weetaagisa bwemba munyize nnyo bavume munze bavume nze ng'osobola okubigumira ebibumo okay so naye His Excellency Bobi Wine oba president w'ekibiina kya National Unity Platform tukusaba n'okusabira asuuke bandage neno enzibu abasawo nabo baba bakisusizzaamuko enewe naye byabakugu tujja bigenda mu nnyo ebyo ate akagaali ko yoke with it akagaali kali yoke okugulu kuyinza okwafunye eyinjale nga tasobola kutambula kisoboka ekyo kale katukusabire oterere bulungi His Excellency Bobi Wine n'abawagizi bo tubagumya nti you get better era ojja kuddamu okola emirimu gyo bulungi nnyo kale definitely tujja gikomyawo ffe nga babusesa media tujja kwongera okulondoola ensonga n'okuzuwako opinion nga bwe tuziraba tetulina ludda we don't take any side but we give you 360 of any issue ntugisolovinga African Cuisine Restaurant wetubadde eri wano ku Biri Estate Complex ekizimbe kye tuliko ngadda ebwayise waggulu ku rooftop osanga restaurant eno ya mulembe nnyo jangu ofuna ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo osobola okubifunawo kacayi ak'omulembe ddala ku ssente entono ddala abaveewala tetusula wano olya noddayo mu luumuzo woteri zeetoolodde wano olya noddayo ewuwo bakola deliver yes they do delivery definitely kusimu gyebakuteereddaawo nayo bajja kuba nga temunange okubako ne bakolako emikolo mbeere bulungi mweraba nze Edwin Kawuma Kinaarwa mbadde ne Comrade Chris Mamero tovaawo